mama wachi mama wa Uganda gwanga lino maamafina ayambye abantu ayambye buli muntu gowulira kasita omutuuka eno mugamba maamafina alina obuki obuzibu akola ki ayiwawo omubiri bambi tonyega nnyo maama tonyega nnyo tojjayo njala ongonyize nnyo ekyo nkiddamu bembadde nnyamba bempeerera guno omwaka bafunye omukisa ne bamalako which is okay abatagufunye omwaka ogujja sigenda kuweerera baana bammwe songo mungi leero sitegedde kansigaze katonda lwe ndi musinkana ampe essaawa nga 5 nga ntudde mugaye sooka ondika enzikakkane yagambye oyo yenna abadde asuubira nowonodda wali mu ttaka noweevulunga nogamba maamafina nyamba tosuubira agambye tokalabye ageze n'agamba nti bonna bembadde mpeerera owulira abamaze guno omwaka bamala tebadda ne gwe mbadde mpeerera nga kyeyongerayo nkuma muki mwenna ngenda bekwata mbazze mbazadde bammwe obusi busungu Zahara yabadde alowooza gundi tajja kujja ono omunigeria yafunyemu akasajja tumanyi oyo Zahara naawe agabanya nnyo obusajjasajja okumutima atera okumenka ekyogedde nga ebadde ndowooza agamba Shamim ki okitegera ng'alinga agamba nti oba tayogedde mu kusooka yabadde alowooza yabadde ng'alaga nti tamutegeera ate olwavuze n'agamba ono sijja saagala kukiddamu ono yeesiba ebiziina kibi nnyo ono ke yayogedde yabadde ng'asuula ekiyinja mu ki osobola ogera ku muntu watungula bagenda ayise n'omunigeria oba bambi zaata tayagalayo omusajja era ebintu ekyo kisoboka zaata omusajja ayinza okuba amwagala guzaata omumanyi ayagalayo omusajja katere muwanvu waati yena munene waati n'agamba yaganye n'otunulayo babadde balaga ekifaananyi mune yamugambye omusajja gwe yaleese Munigeria ne batandika mulaga wali ayinaani oyo omusajja zaata tokateeka gwamwagala yakati agamba mpitawo mutu oza ogambe okeesobolera nkasobola naawe Tronas Media omukutu oguleeta ebyensonga wewaawo tugamba tukuba ne tugumiza kwe tuli mwenna abalabe baffe tubeebaza nnyo abatulaba ate twongera okubagamba nti musubscribinge mulaikinge musharinge ate era mufollowinge tusobole okubanga buli omu ategeera kiki ekiri ku Tronas Media. Tugguse nate naago gabadde omu wiiki tusobole okubategeeza ani yakubyani wawe kyaganye ekivulu kyalemereddwani ani abadde atimbye n'atagendayo ebyo byonna tusobole okubanga tubibategeeza mwe balabe baffe aba Tronas Media nga bulijjo. Twebaza mwenna abawagizi baffe twebaza Ivory Hotel mwebale okutuwagira Ivory Hotel babeera n'ebisulo bategeka emikolo balina conference mwenna abagala kutegeka conferences balina conference halls balina ebisulo webiri byamaanyi buli lwakutaano babeera ne live band mugendeyo mudigide. Twebaza abo bonna twebaza aba City View Gardens bategesi ba mikolo babeera balina tents obutebe gardens balina gym steam bath byonna webiri nebbaala abagala kunywa ku kantu wena webiri mugendeyo mubawagire. Tronas Laundry and Dry Cleaning boza engoye mugendeyo mwenna ababadde mu mikolo mutwaleyo engoye bazibalongoseze abasuubira genda mu mikolo mutwaleyo engoye bazibalongoseze. Tronas Mat Store bakafulu mu kutunda mifaliso buli kika kya mufaliso okisanga ku Tronas Mat Store opposite na Ivory enansana bagenda obawagire. Twebaza Royal Gardens ekabumbyao balina gardens ennungi ennene balina parking nga mwana gyagamba manga mwenna abatebenetaza okutegeka emikolo mwanirizibwa abategesi b'ebivulu
ekifo kinene nnyo abategesi b'ebivulu eno tuyingira Christmas sibe kiri tuyingira mu Christmas mugende mutegeke ebivulu abaana badigide mulime kubeera nga mubeera side eri yokka ne ku Royal Gardens amugendeyo mubeere nga ekifo mukiteekamu ebintu ebisanyusa ab'ekitundu nabo beeyagale awo nno andi ne munnange MC Zamzam kwali ku kido simuta tubeera nga tutambula kanuna kali tusobola okubategeeza lwaki maamafina yagambye nti nze okubuyambi mumazi awo nno MC Zam ababuzeeko awo tutambule nga bulijjo neyanza nyuma mitrainers neyanze gebannange nga bulijjo tubeera wano mawulire gaffe aga wiiki buli yali gyali wagawulidde wagalabye gakutuuseeko tegakutuuseeko tulinda wano ku mukutu gwaffe gwa Trainers Media manyi bapita MC Zam senior driver mu kutambuza emmere wano Nansana tukikuba mpaka ku mujjasa asembayo wano ku Trainers Media tukuba ate nga tukola ki awo tukuba ne tugumiza awo nno bw'obanga olaba nga waliwo ekitaze ate nga kyabadde mu wiiki genda mu inbox yaffe wali okomentinga otugambe nti owaayi ate ono temwamulabye temwakitegedde ono yabbye enkoko ono yakoze bwati nakyo tujja tukireete mu bwangu ddala obw'ekitalo ffe tubeera we tuli ku set tewali kudda mu kuwoza mbu ate enkya ate luli kyotugira nga tukola ki tukireeta awo nno mu wiiki eno yennyini gye tuli mu kuvuunika oba kyekigambo ekituufu twabadde awo nga ekintu kyatukubye wala na maamafina agamba nti maamafina nja kusooka okwetonda olwabo abakunyizizza oba oli awo kunyiiga kya butonde buli omu anyiiga naye tukusaba mu nsi tetukolera bantu tukolera Katonda Katonda wo gw'okolera era gwoze okolera okusinziira n'oyamba ono n'oyamba oli ebyo byonna tebakujja ku mulamwa oba oli awo kuyamba okwo kukumuwanisa tujja kusaba abantu tebakujja ku mulamwa olina obutume Katonda bwe yakutuma okukola abantu tebakujja ku mulamwa ogenda n'abo abakola ki abatambula awo nno maamafina ebyo bigambo byange nange byengezezaako okuwongerako ku tofaale okugezaako okola maamafina yavudde n'agamba nti takyayamba abimaze nze ebbanga lyonna lye ndabyedde maamafina nze kulange nga MC Zam si kituufu maamafina kyayogedde maamafina weewaawo olina obusungu wanyiize olw'ensonga ezimu nate gwe olinga maama w'eggwanga kituufu ekyo kikulu oli maama w'eggwanga nnyo yali abulako katono bw'ati okufa ogende e India nga sente ziganye zikwata mu ddoola nenga ba boda eziwera 5 mu Lubaga division bimeka boda 5 mu Lubaga mweziri Ndeeba Lubaga Nalukolongo nenga emitiana sengo mbaka zakoso omunonya nakubuulira nenga emitiana boda nenga mu Kampala set of boda nenga ekayunga boda nenga Uganda yona boda abaana bemperedde bali Dubai abaana bemperedde bali London abaana bemperedde bali mu America abaana bemperedde bakola mu kikuubo abaana bemperedde balina amasomero ge bazimba go bonna nnyini abaana bemperedde kuga abantu benkoledde ebirungi balina level we bali ya waggulu ntandika okutumya ku bantu abo nengana ye maamafina abantu bano wabayamba nabo basitule ku bannaabwe gezesaako okwo kubamu obakubire alofa luuko oliweta munaiti taamu eno wandibadde ompeerayo nanyanga oyo kale mami tewali mutaawaana nyumya ku kitonde kye bayita omuntu nze kyempangaliddemu okumala ebbanga mukama akubeere abalabe baffe wano ku Trainers Media tujja kusooka n'okwetonda olw'embeera naawe mukimanyi mpozi baguyita museenene kaseera kano enkuba buli kaseera yo weeyagalidde tujja kubanga tweyongera okwetonda mu mbeera eyo akayiseemu akabeera nga tekatambudde bulungi mujja tusonyiwa tubadde ku maamafina
era nga tukyagezako okugamba nti tava ku mulamwa obwo butume nno bwe tugenda wali ku St. Joseph Father yatugamba nti buli omu alina ki obutume oba oli awo nti ekyo kyalina okukola abantu tebamujja ku mulamwa obadde nga olina kyogezako okwogerako mbadde ngezaako okugamba nti maamafina tuyinza okuyita maama wa Uganda owokubiri tumanyi n'Abagereka maama waffe nene maamafina maama waki maama wa Buganda eggwanga lino maamafina ayambye abantu ayambye buli muntu gw'owulira kasita omutuukire n'omugamba maamafina alina obuki obuzibu akola ki ayiwawo omubiri bambi tonyega nnyo maama tonyega nnyo tojjayo njala kuba anyiize n'agamba naayo yenyini agamba nti mbadde nkuweerera nkoma guno omwe abadde asuubira yagambye oyo yenna abadde asuubira nowonodda wali mu ttaka noweevulunga nogamba maamafina nyamba tosuubira agambye tokalabye ageze n'agamba nti bonna be mbadde mpeerera owulira abamaze guno omwaka bamala tebadda ne gwe mbadde mpeerera nga kyeyongerayo nkuma muki mwenna ngenda bekwata mbazze mbazadde bammwe obwo si busungu abaana bennina bembadde mpeerera benagamba nti bano bempeerera mukama nyambe nti omwaka guno waliwo abagenda okumala okutandika n'omwaka ogujja ne bembadde mpeerera ngenda bazzayo mu bazadde baabwe ongonyize nnyo ekyo nkiddamu bembadde nyamba bempeerera guno omwaka abafunye omukisa ne bamalako which is okay abatagufunye omwaka ogujja sigenda kuweerera baana bammwe songo mungi leero sitegedde kansigaze katonda lwe ndi musinkana ampe essaawa nga 5 nga ntudde mugaye sooka ondeke nzikakkane sooka ondeke mukama nzikakkane anteeke wantadde oba eriyo kyayi ampe kakyayi nsooke nzikakkane mugaye nti mukama nzize mu maaso go nandibadde nzija nkyali muto naye nakaddiwa bizibu maama tukusaba sonyiwa n'abo bonna abakozesa bubi mikutu gino social media tujja kusaba obasonyiwe oba oli awo omuntu ayinza okuba nga akola ekintu naye nga tamanyi kyakola oluusi abantu basuubira nti okubeera omututumufu olina okuyita mu mbeera eri abavuma abakola ki byonna bigenda kutuukako buli kimu ogenda kiwulira buli omu agenda kwogera buli kimu kyakola ki kyayagala naye tova ku mulamwa awo sigale ng'okyatambula sigala ng'okyayamba mu wiiki eno yonnyini ye tutambuliramu ekivulu kya nyegenyege mu kyagwera ku Mande abantu baali badde ewaabwe awo nno nalaba Gashumba yagamba nti buli ayali mu nyegenyege asuubira ebintu yagamba 3 lubuto Frank Gashumba basuubire lubuto siriimu ayina n'ebirwadde ebirala byeyayogera byogere kabootongo omwana omuwala yadde mu nyegenyege bw'oba omujega gwe wadde naye tomwesiga buuza dokita akuyambe nze mbabulidde siriimu it's costly ati kasa webaka n'omukazi ebintu biri bina byoli sure of nammwe abawala kasa webaka n'omusajja ebintu biri bina byoli assured of kitooka STDs bw'aba taziina ndwadde z'obukaba STIs ndwadde nazo za bukaba HIV naye siriimu oba olubuto byebyo ebina oteekwa okufunako ekimu byoba sure of ne kakati tosobola kwebaka na musajja n'osubirayo Lamborghini oba Ferrari biba bina biri byenkugambye STDs STIs HIV oba olubuto kati mwabadde mu nyegenyege wabuuse ekitimba ky'ebyo ebina bali abadde bavuddeko edda sisubiranga bakibuuse babadde bavuddeko dda nalabye abaana ngo olaika babaddeyo enyumya gy'onyumya olaika babaddeyo n'agamba nti simanyi obwana bwe tugenda funa mu ggwanga lino oba tugenda butumaani oba bagenda kutandika obuleeta munaye omwana wange talina kino bwebwo bwe tuyamba nyege oba wadde amanya
Nyege festival kaoja kaba nyege ngomanya awo nno Frank Gashumba tukutumidde nnyo naye omuwagizi wo ndowooza omuwulidde yagambye nti ali mabeggawo ekivulu kyatambula bulungi abantu bakyakala abantu baalya bivulu byabadde bingi twalaba Miki ng'akola ekivulu twalaba Radio Simba amanyi abo mbaagala nnyo nkolaba nkumanyi ontegeera mbaagala nnyo ogerako neggunda nga ugumiza mami Koni Naluggwa nkutumira nnyo weebale nnyo byonna byokola abo mbaagala nnyo kuva ku ntobo y'omutima gwange nabo bakimanyi bakimanyi bategeka waliyo ekivulu namudomola ebyo byonna bize bitambula abantu badigida nno abantu badigidda mukolo ku mukolo kivulu ku kivulu concert ku concert naye twabadde tukyali awo mu ssanyu empitirivu nga tukyali mu kudigida awo omuntu oyanyiziza maamafina saamutegedde awo ebizibu ne bitandika okujja kasita yanyize buli kimu ne kisumuluka ne bitandika twabadde tukyali awo tulina Zubeda Byantalo ali mu kutegeka concert ye nga 18 abantu mwenna nange kennyini wano anga Tronaze wano Tronaze Media nkunga abantu mwenna we muli mugenda mu kivuvu kya Zubeda mugende mu kivuvu kya Zubeda bade bagenda kujjula gundi amukwedde akatale nga 18 olwedde bagenda kujjula kigenda kola kiti onawulira kigenda boga kikole ki olwedde Zahara Toto amukwedde akaki akalanga yabadde amuvuma alimba talina kalabo kamukoledde yabadde amuvuma saagala yewaane yabadde amuvuma by the way yabadde amuvuma eryaddala batasobola kuyimira ku mpewo n'ogera ekigambo ekyo tewa ovumya omuntu omuvodde naye kati mu kumuvuma kwe ate yamusitudde teeka waaga awo no bwe yandibadde tayogedde kiri ekivulu waliwo omuntu ayogerera mu kaseera oyinza n'okuwooza nti bateesezza nze nkubuulira ebintu bino biraba edduka abo abantu balina katemba bazana kuba bakoze katemba waabwe tijja Toto tomanyi ojja kudda wali onvume owulira era awo komedi taliiwo awo taliiwo alinga ebintu biraba okuyimba kulinga yabufuzi saagala kukuriminga lutalo luno olutalo luno njagala lubeere nga Zubeda ayimiridde yekka ne Zahara ayimiridde yekka lutandike nga bwe baakoze wali oli n'agamba munne nti struggling body kati ate Zahara ssebo yazizza omuliro tubiyita ebyo saaga lukyagenda mu maaso ekirungi bonna beesobola tewali agamba munne nti nnyonnyo kati ono Zahara yapostinze alina gy'agenda okubeera DJ Ethiopia yapostinze ekivulu kye Fani n'amugamba bamutanze Famiki Shamimu eno ng'akuli bubi twagala feedback yo Zahara n'amugamba muŋambira alinga the behind kati kankogere mu luzungu gw'okaze mu Luganda muŋambira alinga the behind of a pig in that nose sisobola kyogera mu Luganda kuba baba kigumu nnyo naye kati tuvuddeyo kati yamugambye nti muŋambire kuba kati tetuli ku mpewo wano comment nga bwe yaze yagambye nti muŋambire alinga amanyuma g'embizzi mu gayindo ate naye Zahara ono yadde akavuma musiraamu munne amanyuma g'embizzi ye bannange so olutalo bannange lukyagendera ddala mu maaso byenjagalira ddala era n'enkya nja kuba mbongera details batuuseewa olutalo lugguse luliwa okitegedde gwe nalwanga patra seboze natandika dye mbe nali njogera ku mabina nayogerako ku mabina g'embizi ne agenda mu bantu bonna abazannya emizannyo akakazi kano mukegendereze kalimu olwatayirandi kalimu olutayirandi tekava ku nnyonyi kati kalina ekivulu kyekalanga mbu simanyi byantalo naye bw'otunula ennanga gy'alanga ekivulu alinga muyimbi sente azijjawa banne ze batajja mu mizannyo
oluwalo olwo olw'amaaso olwamboozi z'amalu olubeera mwija lwolaba ne bamawula na drain simanyi buli mu lusonda ne lulina abasajja kyokka lufumbo nze we lumpaaga ne lusooka lunyenya amabeere luyina amabeere amanene ne lunkoona amabeere mu kifuba ne lunkwata naye nagenda odduwaaga nga mpulira omubiri mwereere kyokka omusajja waali awo bannange weewalanga nnyo obwamuddo awulira ate ndabye muddo awulira oli yalaze wala akakazi kajja ne kakukwata n'obeera firinako kalina ebiiso binene kalina omututu gw'ebbeere weeguti ningola nze nali ndowooza gaayi nti oba just nga woolaba bano bagaayi abatukwata kyanzigwako nnyo nga baŋŋambye oli gaayi yebbawo oyo omukyala nti balina n'embaga niŋŋamba maama waffe omukyala omumbejja si mukyala mumbejja Mariam Ndagire tukutumira nnyo kasooka tutumira Mariam Ndagire tukyali ku Zahara Toto nani Mariam tugenda mutumira tumwagala nnyo naye essaawa eno anti bali mu Katemba bali mu Katemba kyenjagala oddemu okikiriza tokikiriza nze kyo sinakikkiriza eyo sinatuukayo oyagala kubeera wa nje nkyali eno kubanga tukyali ku kivulu wano naye ogambye kyaddi 18 leero mmeka leero 16 kati ogamba kyekyo kiki ekyo tukunga abantu bajje mu kivulu obadde beeyongedde tosavuma muntu nga kiwo enaku 2 ovumye omuntu ekivubu kya nnaku mmeka 2 ogamba nti Zubeda tagenda kgenda oli ambuza Zahara yabadde alowooza agenda kujjuza Zahara yabadde alowooza gundi tajja kujja ono Munigeria yafunyemu akasajja tumanyi oyo Zahara naawe amanya nnyo obusajja sajja okumutima atera okumenka n'avaako era amanya omumenkamu naye teyayogedde akuwalabula bibyo nze siriyo mwesobolera nange musobola akimanyi Zahara Toto nze MC zamwe nasana nkusobola kyengamba kikino Zahara Toto ne Zubeda we munaba temuwunzise nga gye bikomye byagamba nti bali omuntu yatya wano singi nekiba beekunkuma ne bevuma ne beegira bati kuba bali omuntu atya bali kyali kirala bali kyali kirala nekino kirala nakino kirala kakati yagenze okuvuma manyi Zahara Toto oyo mulaba anayiza bayiza we ye anayiza buli omu yakava kwetonda yavuma Lwasa yavuma Lwasa betonda yakava kwetonda kakati era babadde bakyali awo ataddamu engeri gyakyogeddemu ekyogedde nga ebadde ndooza agamba Shamim ki okitegera ngaalinga agamba nti oba tekina namu kyayogedde Shamim ki ono ewebizina ku mutwe yoyo webizina ku mutwe ndabona omusajja anyumye ennyo owakabode buno oyo owakabode sooka omuveeko yoli Shamim akosi katambaala ebyo biba bizina ekikulu oyo omuwala nze yantama yanjogerako bubi nnyo ate ebintu ebyobulimba oyo omuwala yantama mu kusooka yabadde alowooza yabadde ng'alaga nti tamutegeera ate olwabizina gamba sijja saagala kukiddamu naye siba ebiziina kibi nnyo obutambala bwawukana oli akugambye obutambala bwawukana naye mulimu akatambala omuntu esiba akatambala bayiza respect bannene alina ekintu kyatuulamu Zahara avumanga ebyo naye agezangako n'avuma omudaali anti buli mukatuli kyabeera n'omudaali mu bulago naye Zahara Toto kwaya kweziri atetegere kakyasanga kyakolaki kyayogera yogedeko dde omudaali kati ayogedde kakaaya kati jukira mukazi musiraamu nakkaaya akasanda bulidde eri oyina amagaa wiivu zino zisiba enviiriza eki yakulabye ng'otomedde ng'oyokyezza ekinnuma nno ne nannyini TV eyo musiraamu addayi bayinako ako kwenyini ne ku kizimbe kyekimu bayinako Salaamu TV mbolwokuba munoonya sente muzinoonye ne mugireke mugenda kufa sente muzireke odde mu maaso ga Mungu wo ng'ogamba nze nalinga njagala kusanyusa Kafuko producer wange nalinga njagala kusanyusa bossi wange Kini Kalisa nze nakolera TV zonna naye nga TV tosobola kuŋŋamba nti weeyambule okole kino jakakakaaya tukuwa omulimu ogenda kukola gundi olina okwogera bwoti ogenda sabula ono era bwe mba nayagadde kwogera ku muntu mwogerako nga nze kuba nkimanyi ezo tibefuula awo nno twalabye nze ngamba oyo Katemba oyo si comedy Katemba oyo comedy si Katemba mu nnaku 2 ennaku 2 ekivulu walabye gundi abantu bayingire besombe twalabye Mama Fangoni mumanyi
Mafangoni muwulira full figure Mafangoni mama president yamukoze bw'ati omwana we alina amanya 10 buli kimu yadidde Zahara Toto nebe banyumya we tutaali byazze twabitegedde naye yamuvumye sasa batamuvumatse segambye kati byo byegambye biri mu nsi era bino ne birina okuvaayo Zahara Toto balina omukuba balina ne Zubeda balina omukuba okitegeera tojja kugamba mbuno gundi ye mutuufu Zubeda ye mutuufu oba gundi ye mutuufu oli yagambye nga ayogera nti gundi Shamim oyo yakola ki yanjogeranga ebigambo bingi nnyo kyantama okitegeera lwaki teyabyogedde yaganye byogera nawe usanga ajja byogera kuba kati UCC yakoze eki yabayise lwanduwelu ekituufu balemedde okukola emikwano bakola mpaana Zahara Toto emyaka gyakoze avudde ku live wa yagenze kumanyi kwanika ati mwavu muzibu talina dde omupiira gw'emmotoka netaano mingi olw'ensonga tebali professional omulimu gwe bakola si gwe basomerera bagende bagamula eminaanansi emirimu gyabwe emitongole bagirekawo ekyo kibalumya obwavu Zahara Toto ali suppose okukola ku TV bakole emirimu gyabwe gye balina okukola bakamule fruits bava first of all oyo mukazi muchukuyu si wa wano bajja bagwirana Zahara yenyini yangamba muchukuyu bamuzalira mu Kenya munda ye kenyini yanegambira ti muchukuyu si muna Uganda Zahara yasomawo mubuze gye yasoma awo ngambira nno oyo si comedy naye nga bwe tutambula tujja kubanga end of the story wegwera gundi agenda kifunamu Zubeda Zubeda ye yafunye mudda kubanga wabadde tosobola kuba waliwo ekigambo kyosobola fulumya ngola nti kirina okutambula Zahara Toto bayogera ekigambo ekyo kirina okuteebwa bagezako okuzza senga yabadde muntu mulanga akyogera gakyalivuddeyo nnyo bagezako okudda omanyi babadde mu festival week theatre festival week bagezako okulaba nga theatre baziza ngulu naye ate omuntu noveeri nozanyira mu gap ng'ate gap gyozanyiramu ngazanyo gap gyozanyiramu gundi UCC nga yetaddemu ki ensimbi awo nno we nalabidde nti Zahara Toto kalculator yajinyize bubi zenga emusiza mungamba katemba ojukira ebya alien skin ne gundi ne palaso yamusendeka ko busindi saati ngichivuta nakombali yamusendeka ko buchi nachirenga munna kumeka teyajuza oli yali kati Zubeda gambya agenda kujuza ogenda kuwulya kibayita ate munna abana begumbudde kola ivula ba TikTok no Zubeda TikTok no ogenda kulaba bagenda sigala ku mulyango bati ono kayogedde yabadde nga asula ekiyinja muki osoto ogera ku muntu watungola bagenda ayise no Nigeria oba bamiza tatagala yo musajja era bino ndio kisoboka Zahara Toto omusajja alinze kuba mwagala Zahara Toto omumanyi ayagala yo musajja katale muwanvu wati yena munene wati nagama yaganye n'otunulayo babadde balaga ekifaananyi mune yamugambye omusajja gwe yaleese mu Nigeria ne batandika mulaga wali ayinani oyo omusajja Zahara Toto katika gwa mwagala yakati agamba mpitawo mutu kozo ogambe okeesobolera nkasobola naawe nkasobola koogera bulungi kambala bulungi naye engoye zakalemu okukanyumira nako naye kino kika kyoyogereko nga koza tutayambala ebintu byebbeeyi naye yalemu nnyuma yalemu nnyuma awo nno omulabi wa Trans Media tukwebaza nnyo wonna wooli era tukugamba nti yongera okusubscribinga comments mu inbox yaffe awo tuzaagala nnyo awo nno tusigale nga tukyabaweereza MC Zamzam olaba ensonga ya maamafina eno ekutta abantu ku mutima bangi oli awo simanyi munneweeki asobola okugenda n'amutukira n'ayogera naye asobola okuba nti amukakkanya kubanga mutuufu munyiivu juzi yavaayo yayamba pasita waliwo olutalo lwali awo nti kuba oli abeera sayidi eri ate ayambye ku pasita yamuwadde sente n'agamba nedda okubanga ndi sayidi eno tekitegeeza nti ate sisobola kuzimba ennyumba ya Katonda nange nsobola kukwata mu nsawo yange ne ŋŋamba nti kino kyentodde bagule oluggi mwamitonazi naggambye nti abantu abo balaba maamafina nibo bakolera mu lubaale era lazima agamba nti Katonda akole ki akuyambe naye akimanyi nti Katonda yakisembamu
Oshitegeera no buli kimu akikwata mu osunye bigali simanya bagamba ngabo bukaganga babiki kitegeza end of the story Katonda akubeeri oba bali bamugambye nti kasita bamunyiza ne bagamba toddamu kuyamba oba si yagaana oba nakyo tuyinza okuba tuli wano nga ye tulowooza yagaana nga bali banyiza ne bagamba toddamu kuyamba tukoye maamafina alina sse bengamba bali obategedde alina sse ayogera bajajja bagambye temuntegerera nti ebintu biraba tebina nnyo kukumanyira ate gwe obitegerera kitegeeza gwe wabikola awo siriimu awo ze mwendi ebyo gwe wabikola ebikutegerera bitya naye bambi nga tuvudde mu mbeera eyo maamafina ng'ayambye abantu bangi abantu omuntu omu aleetera abantu nga 100 n'oyo omuntu omu yeddeko alina n'empisa embi agenda maamafina mwetondere maamafina tayagala kumulimba olina abazadde bonna gye bali balamu olina bajjajja okugenda ovaayo n'ogamba nti munnange maama yafa tata yafa okitegera n'abeera n'omwana n'amuwa obulamu obulungi end of the story nga abazadde bonna bali balesa bote basalako na busazi bannange mulekerawo kuli mukazi ayagala true story jangu mu maaso ge nga kitatoze kumulimba kati yabitegedde alemedde okuyamba abalema bali ku nguudo ali kuggwa alina abazadde twagala abantu abo oye naye yekoze ekintu ekyo ng'akimanyi si kyetuufu kubanga omanyi omuntu lwakuba olusi twerimba naye omuntu gwoba wategedde dda nti kyokola si kituufu lwakuba nti olusi tweyisaako n'ogamba sibitegedde naye ng'ekintu oba okikoze oba okimanyi nti si kituufu oyo yenna yakikoze maamafina wagaana ogamba buno siddamu kuyamba tana kyafiirwa okitegeera kati ffe abantu ffe tulina okwetonda naye Katonda we gwakolera talina kyafiirwa oli mu Luganda nkyogera banga menti yabahamba azina bakyogera yamala okitegeera naye nga talina bulamu bwalina ali mu good life kankubuulire wano senza abafumyeko abayamba ffe okitegeera wabula ensobi ebekizemu ekintu ekyo nti ffe bayamba abatanaba kumugenda kumutuukirira mutufiiriza mmwe bayambyeko ne mwonoona mufiiriza ffe bagenda ovaayo tusawo buyambi enkya kati omuntu wagambye nti temuddamu wadde okujjayo nga muyayana temuddamu wadde okujjayo nga mukaaba mbagobye kitegeeza omanye ekintu kyakoze ekyo nti abantu balina mu kufa kati pressure z'okutta ng'obadde oli ku layini egamba nti ngenda mu mafiina enkya omwana agenda kumaliza ku university mwaka gujja oba gwe badde ku layini enkya oyingireyo ogamba ti ekipalisi kirabanga ogamba oni gwe nasanze ani gwe nasanze agenda mu mafiina ogamba otya mbu temuddamu kujja nga gwe oli ku layini egenda oyingira mu jjalo n'agamba nti ayagala balwadde bokka mumumengira muki mu ddwaliro lye awo nno ndowooza naye budde bukyali butono maamafina tusonyiwa ajja kwetereza ajja kutereera kubanga era muntu naye ate era anyiiga asonyiwe ajja kusonyiwa owulira naye era anyiiga banne maamafina asonyiwa eggwanga asonyiwa maamafina oyo gwala niwaba ayina abantu mabega bamusindika kitegeeza eno first gitula maamafina yayamba ate kakati abalala obamanyi gwe abo badde oŋŋamba abamuganyi baani abo saagala bamuganyi baani abo yabamanyi anti kyeŋŋamba ng'abamanyi yabatuuza n'abagamba bannange nina okuyamba ensi owulira maamafina bwe wayamba ensi Katonda ayongera mumuwa owulira kyogera abantu bonna bayambye senga kyali mugagga zo zennyini zazisikawo we zitaggwa buli muntu gwayemba mu bulamu bw'ensi eno omwana onaasiba oba omuntu onaasiba oba omukyala bano abaana ba bodaboda bamasiteegi agenda ku bodaboda owulira n'akuwa bodaboda mpya n'akuwa risiiti siba n'akuwa kapito n'akuwa buli kimu aina first hotel Matugga natuula nga ndaba papa ye yayimba ku kivulu ekyo naye natuula ne ndaba nga yeebaza abantu nga bayitirivu onamuwadde essimu onamuwadde kino birabo n'ebitongole byennyini bino ebitongole binene maamafina ateekawo ssente ebivu maamafina ateekamu ssente n'agattako n'okuyingira n'aguleza emmeeza n'ayamba abantu n'agattako n'okugenda ku stage n'akusaasaanyizaako n'akukunkumulira maama oyagala kweta abaweeke kyewakola Lutalo temulaba teyakola David Lutalo Lutalo alifa kirojja
David muve mukowole omukyala ayambe omukyala asonyiwe omukyala bambi wamanyi nnyo muno mu Uganda. Bannange oyo yenna alabanga ali ku Tronas Media wano ng'asobola akutukirira maamafina ng'asuulira asobola muwuliriza asobola okwogera naye. Tumusaba maamafina ekirala mwami Tronas tawuliriza nnyo social media abantu abo baddamu olwo abantu omuntu akuggyako waya abamu baagala ziviireko ddala abamu bakikola nga bagenderedde ayagala mupangulule tobawuliriza kuba buli muntu alina kyayisaawo oyinagenda naga twakutuma kati gwe kikukwatako oba batuma kasita baafuna kati gwe tafuna taliimu okyogeryako ki goli bulungi leka tokuba nziro bana batana bakola ki kufuna waliyo omuntu omusaana kwegulya adde ekyokunyira ku kyayi naye tugwayogedde mbu maamafina biki gosoano alidako ebibuuzo abaana bibuuzo babimaze senior 4 bali mu kumaliriza P7 baamaliza senior 6 batandise ebibuuzo bigenda fuluma omwaka ogujja omwana nga bikomawo ng'afunye obumeka buna naye nga tewaliwo ssuubi lyonna ey'okweyongerayo kati omuntu oyo oba oli awo nga waliwo alina omuntu amanyi maamafina agamba maamafina naye omwana wali naye yakoze bulungi bamene kati ebulenga gye bali ku mbalaza yabagobye ne tusobavaawo batula ku mbalaza maamafina kati bali mu kuyaayana okumanya mu Tronas maamafina yanyiize nnyo okimanyi nti waliwo yagenza osaba obuyambi ewuwe n'amuteera embwa ate bambi oyinza okulowooza nti bambi yabadde agenze kusaba buyambi naye ng'ate oba oli awo ng'ali ngwaffe nga kwetonda gamba maama sonyiwa oba wali wakunyiziza kakanya ku busungu ng'oyinza okusanga nga kyekyadde kimututteyo yamuteeredde embwa kati embwa ezaadde ziruma bate ziruma ate nno bandange mbadde njagala kugendayo anti olinda embwa maamafina bw'oba ondabye nkwegayiridde nze embwa nzitya kamera zirebwe kukikomate kuli kamera kikomera ki simanyi kuliko kamera zino ziraba nti ani azize oba oli awo nze taazite tajja zita okay maamafina bw'oba ondabye nze nzuuno totambwa kubanga nze ate awo oyinza okulaba ebizibu ebisingako kubanga embwa nzitya nnyo nzitiira ddala awo nno maamafina tukusaba abantu balina ebizibu byabwe abantu balina entalo zaabwe abantu batakola bintu bibatamaleko nabyo maamafina alina ekisa agenda tuuka abaleke kuba olw'ensonga ebizibu binaku byeyongera kumeruka oyo omukyala alina ekisa niwo bayogera boogeza agenda tuuka agambe ye kinnyo ng'abantu balagi ne maamafina tuuka kite badde mbatuule ku mmeeza awo nno gundi ekivulu kya Toto ekivulu kya Zubeda ya ntalo ne Toto nze entalo zino zaalose ne zijja mbadde nga simanyi nti Zubeda kyala mufumbo n'aba mwami yamwanjula byonna byavuddeyo era nawulidde essanyu ne ŋŋamba nze naffe ne neebuuza nga nze ne ŋŋamba kati ebintu ebyo nga twali maki naye olaba mu maki awo naye nze nadidde natudde mu mutima nafunye akameza akatebe kange mu nsona ne ntuula ne neggulumiza ne ŋŋamba abasajja tuli b'amaanyi kubanga mu butuufu Zubeda tabeereka abeereka naye eyo part 2 tabeera kubanga mu butuufu nafunye akatebe nze emusiza mukuwulira mazima nafunye akatebe ne ntuula ne nkirowoozaako ne ntwala obudde nga nkirowoozaako neggulumiza ne ŋŋamba nti omusajja asigala musajja kati mama Tronas nange wano ndaba waliwo abasobola okugamba muno si bafumba byonna besinga basobola okugamba oyinza mutasi wafumbirwa nga ani awasa oyo fujjo kubanga alabye sekendi ki alaba kipaati eri alabye paati ndala owulira omusajja wamusajja naawe akuba okugolera ayogera omusajja wamusajja alina se weekaza woddamu akugamba weekaza naye kati nayo Zubeda alina wakola ki nze ne ŋŋamba mukyala saana kuwa ekitiibwa naye nga tumwagaliza birungi byereere tumwagaliza a successful concert ekintu kitambule bulungi ago mateeka tegaliko na successful waliwo ekintu kyolaba bannaye nga tekiriko kwebaka nti kandowooza bannayingiza aba kinsaze eyo yabadde shuwa
Rasta tukutumidde nnyo kintu kikuba nkulaba awo ku n'ebyantalo Zubeda. Tetumanyi kubanga Zubeda yagambye Zahara aveeyo yeetonde naye tulaba obudde buca buziba. Ajja kwetonda yetonda ki olwo naye byola bazisaidi zombi atusaka kunyiza kati agenda kwetondera ki nagambye ekikaaya agenda kwetondera kiŋŋambi agenda kwetondera ki zesobola kiddamu kino kino wesibye muziina ekyo mwami toneza abantu bavuma akugambye yayambadde ekigunje wena ekipale naye nga tolina omuyita tolina okitegeera kati bano balimu okwemulisa kwabwe okwa media balimu babalabe bandabe kivaayo muganye nti ekiziina kyekikaaya tagenda kwetondayo Toto teeka waaga omulimu mmye tewali buzibu ajja bagamba kagende Bulaaya Flavia akyaliwo eri kubukedde ng'akikuba mpaka ku mujasa asembayo mpaka wa kuyisibwa awo nno waliwo omuntu gwolaba nga alina way out kyogamba ogamba Toto tagenda kwetonda tajja kwetonda ani agenda omukakana nanyini mpazi ku media kwakolya nga nanyini yo ajja omugamba mukwano kola ki wetonda ng'omukwano ki naawe sebigamba nti gweyita mukwano nti oba omwagala amugambe bugambi genda wetonde wali atafukamire wali wennyini abaana batunze nnyo TV bambi kubanga wali wennyini ndoza we yakyogeredde wasaana yeetondere oba afukamire taso afukamire nga afukamira Zubeda olwo nawe kyolaba Zubeda tasobyanga ku ate kiyavumye kyekinene Zubeda tavumanga ku Zubeda naye yali avumyeko abamu ate okuvuma kuli naye ekiyavumye kasajja nze omusajja oyo kati ono gwe yazze naye Zubeda naye naawe tosala mugamba omugambo gwe bagusaana ffe kati ogubasaleko Zaato tayagala omusajja Zubeda gwe bali naye okitegera kati Zaato terabenga Zubeda sembayo n'omusajja nagamba nti terabenga uwe akaana keyagaliza ebirungi byere oyo omuwala ayagala ebintu ebirungi oyo omukazi sijja namuyita muwala oyo omukazi ayagala ebintu biki Zaato obusungu n'ennugu yonna kubanga oli yamulaze osajja mwavu ati alaba alinamu kabode alaba Munigeria n'entambula namulabye nga atambula Zaato terabe nga ssente ze ziyitawo zigenda terabe nga ssente ze zigenda City View Gardens Nansana Butoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bujuuko. Kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning e Bujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna. Tusangibwa Bujuuko Katete Stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo. Tuba ku nooti 7 42 44 76 Tronas Dry Cleaning e Bujuuko. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Tukomyewo nate ku mukutu oguleeta ebyensonga tugamba nti tukuba ne tugumiza wano ku Tronas Media. Ate omanyi bwe babadde basoose ne bamuwa ekimuli kakati babadde baleeta kulaga oli munne bwe yagambye nti
tulabe kivulu ekigenda kubeera ku Serena nga 18 ate manyi alese n'omunigeria kati Nigeria yabadde nga ali mu t-shirt ya yellow yadde mu t-shirt ya yellow namwetegereza Zatoto bwe busungu tewali busungu bwe buva tewali busungu bwe buva ku Zatoto yabale sente zenga zikola ki zigenda zubeda zikunta koya katakati mu ebikaya kumba natukole erinnya ligenda okujuza kivu yamwaddewe awutendiza ekigulu namuleka n'omusajja bino nabimuwadde ebintu ebi yamuwadde ekigulu yali yamuwola meka ogambye bali nazo nga Zubeda tamale sente za Toto wano omusungu twalibagwa abaana bawala muli bazibu olaba yetega bitaliimu nate katono gwe yalabye nga amulaba ddala sente ze kizubeda kyekyamuvuma edda kizze ne sente kwegamba mubimpimpi Zahara bagenze kumulaga baleeta ng'omwami oli ate kubanga babadde ono ali eno Zubeda ali eno kadagamba sente zange Zubeda azitutte zonna yabadde Zubeda yazina kati sente ze alina mukwata bulungi kati mugamu n'ebizina by'ebikaaya ebibi yadoozezza nti agenda mumusuuza ntono ng'anaawulira nti zibifulumye mbu Zubeda yagamba ebizina kati no Wamunegeri agambe muntu kyoyo mumulete mulabe eyavumye ebikaaya Zatoto yaveeyo okitegera bulungi Zatoto atega obukodi obudde oba bonna obukodi obutuukira omusajja gwali gundi ge bali naye kati omusajja ajja kubuuza which person is that owulira olwo Zahara aveeyo ng'adduka Zahara aveeyo agambe nti bamulage mu kifaananyi ono yavumye ani Zahara kakusaze akolero togenda mutwala kubanga Zubeda amwagala naye amuli ku kiddo oli mugenyi bwe yamuleese wamukubidde ku ssimu nti bannaye ogenda kujja nani Zatoto yafunye surprise nnyo okulaba nga Zubeda alina omuntu gwaze naye era kisuubira okubanga aleese Omunigeria ate kakati nze siraba kyafa kubanga oli bagenda kubeera ku stage ate kyakibuuza kyakibuuza kugambe sente ze kati wano yalabye ng'atambula butambuze naye olwo nga 18 bali ku stage emu kugambye Zatoto ayinza n'okufuna waayita oba sikyagenda kisobola n'omwetonza kuba Zatoto muzibu nnyo asobola n'ogamba mu nsonyi olw'okuba yakutuukirira musajja oyo mbu asobola bagamba mukanzije mbetondera bamugambye mbu bwa malaya Zatoto oli malaya biki ye yalabye nga sente zituuse mu Uganda owulira bulungi ate zayagala ate zitamba ne byantala gwala balinda ekisiimula yala batukula ali ku TV yayana ngono ali ku gundi ozo ogambye okeesobolera konkasobola ako nkasiba katoto kazibu nnyo okukola bakati kokenza okulaba tunakyo kagamba maama tukwegayiridde okubala mubale naye tozanyira ku sho ya munno banaye tubeegayiridde si sho tazanyidde mu sho yatutumudde tutumule banange yatutumudde sho teyazanyidde mu sho MC zamu kankubuulire Zahara Toto omanyi omukisa maamafina gwe tuva kwogera kati yasinga okwogera omukisa mpulira malayo omanyi oyinza okuwa omuntu sente omutwalo gumu gwe n'olowooza omuwadde mutwalo atagenda yagenda gula wali ekyemisana guggwewo agule oggwewo ye n'agamba nedda n'akkirira wansi waliwo nansa naawe basuubula kasooli omutwalo n'agusubulamu kasooli n'ataleka kwokya kasooli n'ojja nga bwe bw'oyitawo ng'agamba omusajja oyo no yampa omutwalo ye kapitono gwe nnina abaana wakanga balya bonna nga tebongera kusabira ki kati Toto yakoze ensonga ekintu kino nga tagenderedde oli mwavuddemu omukisa kyenkugambye nti temwategedde temuddamu nakkaabira za gundi Zubeda amusonyiwe ki towe kyeyamukoze just yamusambidde paasi egenda wagenda naye ekituufu kiri nti Omunigeria ono olowooza tokubye nnyo sisobola kukuba Zatoto najja oli Omunigeria ono gundi gaje naye yamulumye gweyagala kubanga awulira yalina okubeera n'ebirungi byokka Zubeda nyini gwe wayitamu Zubeda nyini mugambe amukwate bulungi mugambe Zubeda omanyi sooka ope contact y'omusajja oyo oba bamanyira okwetega ku basajja batali baabwe
Oshegera naye muntu mukwate bulungi omugambe owulira Zubeda nze nkola zanya gundiwo shoyo mugikole mugimale gontekere oligambo naye nga bizina byavuma engoye z'abasiraamu zambalikezo akakayako ka ku mutwe kamutwaleji akayako kakokka ekitandikirwako kamutwaleji tayako ekiganduulo olabe ettabu tayako ekiganduulo Zubeda yakula bulungi nnyo naye kati Zahara Toto mwakyambala jakola kanyumye kola nsonga yamanyira buno obutippo nze kiri kyogambye kyendabye ng'ensonga kiribwa nti gondi Zahara Toto yalabye eddala ng'esente ze Zubeda azitwala watambudeko n'omuntu nga sente zazitwala tuna wamuyitira nti gundi eta sente ezo naye ng'olaba abulirayo naye ng'ekigondera ky'omuntu gwali naye banaye mutuukirye mu bulungi omugambe kituufu zaayo ensonga mukolesha yammwe gwe muli bantu ba ddiini emu muli bantu bansikiriza emu nze njagala ki bw'omala mumpe wano mwamanyi bino ntandika okwekyojja lwaki mwekubawe muti ensonga esinga okukubisa abakazi nkubuli emu amatonazi mu nsi muno musajja gondi yagambye olwa yavudde n'agamba nti alabika yabadde Zubeda n'agamba abasinze kusuula abakyala ataza nsonga ki bakyala bannaabwe amusuula ku nsonga ki soko ogibuze lwaki amusuula kyoga asobola okuva ine nkusuula gwe nsonga ki musajja bamugezesa omusajja mu nsi muno mbawala nera mbayomba nabo ne mbavuma naye tebamugezesa kyotegeeza omusajja asobola n'okutabula abooluganda bava mu lubuto olumu kituufu mama n'omwana waba nenyu mama n'omwana azaala ne gwe bazaala abatabula olwo Zubeda ne gundi ne Toto awo nno MC Zam yakizudde olutalo alutegedde we ruvudde tukuba ate nga wetugomeza nokutonazi midia olunaku lwayo tubagamba nti nno omusajja ebuzibu zita problemu za gundi gende naye Zahara omusajja oyo gwayagala tewali kirala tomutala nakweluma lulimi mwate munnange ate bagenda kwevuma ku kitimba ate Zahara Toto wakoze bubi wandibadde oyite wa rasita waliwo rasita abeera ku kido kya Zubeda awo wandibadde ogenda n'omugamba nayo manyi nze wadde mwina sho awo nze ndabika munamba mumaze sho yammwe nze nyingizaawo nsobole okuba nga nange nfuna ntegatega y'ebyange awo nno n'obeera nga ekintu okitambuza naye si olutalo rubi ddala naye nze kyensaba Toto Zahara weetonde tagenda kwetonda oba ofukamira wali wennyini ku gundi mu programu yo tagenda kwetonda okufuusa muze gwabo abantu gufuuse muze gwabo abakola ku TV abo abaana komedi yeyo ne Keizi yakola suuna naye bakava kwetonda balina gwe bakyankanyawo ne beetonda ajja kwetonda bajja kwetonda tewamala getonda busibu tewamala getonda nze Zahara bw'ola teetonda ng'amanyi kituufu omunigeria yamukoze bubi badde sinakifuna naye kati kifune kiyingize mu mutwe naye kakati omuntu omu agamba nti okuba kuki tujja kusaba bannanyini media eyo bantu basomye management weeri media etayinza kubanga teyina disciplinary tagana namusomesa nti amagezi amazaiti bagasomesa mwami tona bajja mugamba agenda yeetondera omukazi ebyo biggwe tewali buzibu toliiwo wendi tetuliiwo tuli tunazimide teliiwo weeri tugenda kusabula nga tugumiza olabe toliiwo wendi linda olabe tujja kudda no nga yeetonze banga teyeetonze tujja kudda twagala muntu yenna omulabi wa Tronaz Media wonna wooli genda mu inbox yaffe commentinga tubuulire Zahara Toto yeetonde oba teyeetonda gwogamba otya yeetonde oba teyeetonda tubuulire tulabe kiki kyalina okukola naye ng'omuntu ng'omanze okutegeera nti mubutuufu ebadde ensobi kiki kyalina okukola gwogamba otya tewali nsobi naawaawo gweriwa kati gwagendako kyakimune sinya okuvuma ebikaaya gyemizina gyemitambala bwandibadde nga kati njagala weeteeke kuba
woteke mu bigere bya Zahara Toto kiri kyogambye nti alabika bwe yalabyenga ono amuli wano n'agamba sente zange nga zigenze ndondo nawe yendowooza gye wandifunye kati nze nga MC zaamu bwe mba ndi mu bigere bya za Toto owulira kuba za Toto mmanyi emizeegi byo byayagala obviously kyennina okukola nina kuyita mu Zubeda owulira ne muga Zubeda mukwano gwali biki omufunye otya mumugjeewo kitegeera nebalize backstage kuba badde kyaliwo owulira teri muga Zubeda tunakwa kiti omusajja oyo biki bito kitegeera abaana bolaba batambuddeko mu nsi yana ne interview yenyina asobola mujjako interview namufuna nafuna bamwetegera mpaka namba okitegeera abaana betega takulimbanga betegera ddala abasajja bawala bavudde Bulaaya babekubako bazungu ne bajja bana bali mu minyegenyege bakola bati era bagenda kwetega bazungu ate nabwera Nigeria azze alaba alina ssente ze azina nze mbanga nze za Toto kyenkola nentukirya omuntu oyo Toto nakuvuma muno mizina gya bikaya genda mu inbox yaffe otubuulire bwe wandikoze otya bwe yandibadde Zahara kuvuma nga byenjagala byolina kyekikunvuma asobola kuvuma owaayi yamba omumpeera akanamba kange kano byokola shiya sina byakama mugambirawo Zubeda n'enamba yange gimuwe sitaana akama tola kimukuba akama kyogamba Zubeda tamanyi Zahara mizeeje akugambye yakazaala abaana ameka bonna bali wanyaabo kitegeeza bintu byonna bikola ki abitegeera abimanyi kati nga abimanyi mugabe gambe asinga omutegeera furufiga yasinga omumanya munenyo yamujje kukamu furufiga yakoze bwero mujja kamu bonna bategedde ensonga bonna bajimanyira ko basirika furufiga genda bugenze musembero mu Nigeria mujja kakasimu mukawe Toto akakane mutambule ya obulamu butambule tewali kirala ojagana kuya mutwe mukulu mu bukedde za Toto Nigeria ajja kushare Zubeda bali kutola ngomukwano guzze ate nze njagala nkubuli bwebanga yensonga nga yentuufu bwebanga yentuufu tayinza butamufuna ajja mufuna ajja mufuna kubanga oba oli awo gwebuuza obujja bwasituse butya amangu ago obujja just oli amulazira ka video mune yamugambye Zahara sokola beguli omwami gwakola ki gwazze gwe omugenyi wo omukulu gwayise ku ki okubeerawo mu kivulu kye Zahara tata alina kuba oliso yagambye Shamimu bino kyesibe ebitambala yesibe emigundi bizina gye bitambala kitegeeza obusungu bwavudde ku muntu era yakoze batayagadde n'okulabayo nga ndoza awulirawo how can you Toto okuvuma za Toto okuvuma Zubeda wotyo nga si muntu gwabadde naye kyogamba senga abadde yeka yali kimuvumye senga Zubeda yabadde yeka yali muvumye aludde nga atambulira ku social media olwa concert eno olwa ekivulu buli alinda ki kyogamba ekivulu kyamugudde ku macha kyamugudde mu matu enkeera koba obudde ku TV yabadde abantu mugende mulabe okumanya nga yogedde ekigambo ne gundi yawungira wansi neyevuunika Miki yawungira wansi neyevuunika wansi obuzibu si bwe akantu kati n'ennyaka kyankanya ffe abakyala tukoola mwenna wonna we muli mugende tickets nga tezinaba okuggwayo mufune tickets mugende weziri mugende mulabe namukwakula ku Serena awo nga 18 ate nga 8 December mugende mulabe ku Africana King Saha ebiseera ebyo ebiseera ebyo buli omu ayina ebiseera ebyo bwe ntunuulira mikwano gyange we bali awo bagamba waayo ebiseera ebyo bireke oba oli awo kyagala nga tutudde wali nga tuli kacaayi awo niyo kati tuleka kwejjukiza ebiseera ebyo kubanga nti olunaku buba terukyatumala kyagala ku makya ku kacaayi awo obudde oba buziba nga mwenyumiza ebiseera ebyo awo nno nga 8 December awo ku Africana ebiseera concert eri mu kuyindayinda abaana bawawula maloboozi
eyo entertainment eyasaba celeb tebeda eri kutimara so gena no subscribe ngo timara media no tunonyayo awo tujja kuba tubabulira ekiseera bukibanga kituuse naye nga tubagamba nti subscribing liking mu sharing comments tuzagala nnyo mu abantu mu sharing basobole okubanga mu following we tuli ku TikTok oyingiza mugendo awali ku TikTok oyingiza mu Tronas Media ojja kubanga otufuna buterevu osobole okubanga olaba ebintu nga bitambula mwana akubulirira abaana bo naawe otegeere olabe embeera nga bwetambula buli gwoyagala buli gwowulira muli gweweetaaga gwe tugenda wali mu inbox yaffe tugambe nti gundi nga temumuleeta tumukuleetere mundeetere gundi tujja mukuleetera munkolere kino tujja kuba tukikukolera wano ku Tronas Media tusobole okubanga mwenna mufuna kyemwagala. MC Zamzam waliwo gundi Tamale Junior akedde kuyomba ku makya ng'agamba nti kitaawe yali amuyise Ssenkima ng'ayomba nti ng'agamba nti Ssenkima ekikinnya kye yali antumye kyaki yali amugobye kubanga yali nga ategedde nti yali ategeddeko nti alabika yakulira kino ekibiina ekyagala basuga mami naye omwana naye tona nagamba taata bali bannamawulire be babinsibako sibemanyi suga mami yabeera atya owaayi ekyo kyagala kukibuuza muntu mulala nange simanyi nedda so kiŋŋamba suga mami yabeera atya kwetino okimbonyaabonya suga mami yatya Donzela sinze mbyogedde naye nga bwe Donzela muwulira kyentegeeza ye mukazi nga munene ng'alina sente nga mugagga nnyo sikitegeera yabeera atya kisoboka okubanga n'omutono suga mami ng'alinamu oba suga mami yeekwanjira omuntu ndowooza suga mami ayoyo omusajja gw'atasobola kufuga naye ng'ate ye ng'asobola kufuna akaana akato akalenzi akataako n'akafuga nkamujjajjatta byonna byayagala ng'abifunamu ako genda okole kino kola saagala wangi natamwa ng'oli mukoola suga mami kino kipirikira na busungu kyasudde gadadi kyotegeera suga dadde azira kikola na mawulire azirongaazi suga mami awo nno naye agezezaako okulaga naye simanyi nti omuntu yaba alina ssente omukyala yaba alina ssente ku mulenzi yaba ayagadde omulenzi omuto ye suga mami anti oli omulenzi ayita ayagala omulenzi nga benkana emyaka taba suga mami abo babeera bafumba abo babeera beeyagala abo suga mami alina kubanga alinamu naye ng'ayagala omwana omuto kubanga abeera alina ssente nga kali akalenzi okitegedde kakola service okinyonyose awo nno ndowooza tutambudde programu yaffe tugenda nga tugiwumbawumba olinayo akapya akatalekeka si kapya wedduka tukogeddeko nze kanyinza okugamba nti akatalekeka nga keera nkaddamu bambi Zubeda yamba totatuuke ku muntu oyo Zubeda yamba toto atuuke ku muntu oyo tekalekeka banange muyambe kyekimutawaanya is the problem kyotegeeza nti Zubeda akole bazanye namukwakula bwe bamala ng'awedde bulungi nnyo amuyamba amumutuse wekiri that is the problem naye Zubeda kugamba mumanyi bulungi byantalo omutegeera byantalo ate nga wakola ebyentalo yagambye ye bw'omutama n'amanya nti omutami neesimibwa bagina ng'agidelitinga tayagala kuddamu kumanya maama kigenda bbaga tekyomusajja ate kati esimu akyagina bw'aba yamutami tasobola kuba ntagiina yagambye nti omuntu bw'amutama amutamira ddala n'awulira nga takyayagala ne bweba essimu agidelitinga n'agijjamu alimba tasobola gijjamu oyo kyaliwe naye omusajja kenina akatalekeka keeko muyambe mutuse ku mukulu oyo agenda okuddayo ewaabwe bali butola ne Zahara amawulire gafulume nti omunigeria
omunigeria abuusawo ne Zahara Toto abadde akola ku NBS TV. Naye mukubye Zahara. Tukuba ate nga yetugumeza wano ku Tunazi Media olunaku lwaleero bamuta MC Zam, senior driver omutambuze mmere wano e Nansana. Tubiddeko bantu bange wammanga. Bonna. Betty Beauty Salon. Mm. Mama alimawo omutuzi w'amatooke Nansana akutumirako mubabale kutufollowinga. Mire singo tunabbiringanya omungi webale nnyo nkolaba busayo gamba Zamu nkonyeemu n'embasi lyo gamba nkonyeemu. Nina okukola ki? Mwebale nnyo bandi kutufollowinga ku program zaffe zonna zitukola. Mwebale nnyo buli weekend mugendeyo bugenzi kuba tulina ekipi ekipya tuba tusumula agatambudde mu wiiki tusumula tugenda bba mpaka ku mujasa akola asembayo wansi naye ajja kumanya nti bano gye bali Tunazi Media gye eri mu nsi kituufu ajja kubaayo. Mwebale nnyo mwebale ddala mwenna twebazaako control room waffe ali eyo mabega omita Saimo akikwatamu nga twagala musawo tukulumiddeko awo ennakuule empiso zitunoga teyanziza teyanziza awo nno abalabe baffe mwenna tubeebaza nnyo twebaza mwenna abatulaba tubasaba abategesi b'ebivulu mugende ku Royal Gardens e Kabumbi mutwale abantu ebivulu beeyagale abategesi b'emikolo embaga gino emyezi gyonna gya mbaga mwagala Gardens mugende wali ku Royal Gardens musobole okubanga mutegekerawo emikolo parking kyekyo okitegeera abanoonya ebifo by'abaana okuwandiisa abaana mugende wali ku Creamside Junior School e Namusera wali Wakiso. Oyagala mugula mu Faliso gwolina ebikubi gususseeko agenda wali ku Tunazi Mart Store awe Nansana opposite ne Ivory. Bw'omala gugula sala wali ogendeko ku Ivory nga ku Lwokutaano odigiddeko okyakale wabeerawo live band buli lunaku waliwo ebisulo ate bw'omala kudigida tobuuza nti ate naasulawa bagambe nti bannaaye nnoonya wakusula bajja kubanga bakuwa w'okusula ate bw'obanga companies ezitegeka tugenda mu nnaku nkulu companies ezitegeka company parties agenda awo ku Ivory Hotel awo bagambe nti twagala tegekerawo party yaffe wano y'ekitongole bajja kuwa space osobole okubanga otegekera ate abavubuka abasamba akapiira abagala okusamba omupiira waliwo akasaawa awo mugende mukole training musamba omupiira buli kimu awo ekiri ate bw'ovaawo ogende engoye bazikulongooseze wali ku Tunazi Laundry and Dry Cleaning ebujuuka awo bakusobole okubanga bazizza ku mulembe osobole okubanga otambulira ku obinyirira awo bw'ovaawo oyambuke wali ku City View Gardens kolamu gym genda mu steam bus ogende bagambe nti bannaaye nina omukolo bajja kupangisa obutebe bakupangisa tent byonna obifunaawo awo nno tubagamba nti mwenna tubeebaza mwebale tukuumira ku mukutu guno tubeebaliza ddala amanya Tunazi nga bulijjo twebaza mwenna abatulaba abatubeererawo mwongere kusubscribinga gamba munno bannaaye ko namu wali subscribing tusobole okubanga tugenda mu maaso bw'ogendako na wali ku TikTok Tunazi Media ojja kubanga otufuna butereevu kyotafunye eno okifuna wali bw'okifuna wali okifune wano kyonna nga kijjudde sobole kubanga tubeerawo tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala oyo atakumira mpeera abatukumire tweyanziza tweyanzeege.